إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. amatenda malungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba asebengera n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Namira omwoyo gwange saako n'emyoyo gyammwe mwenna ebitiibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tulafubana okukola ebyo byonna bye yatulagira, saako n'okwesamba ebyo byonna bye yatuziyiza. Mbakuutira ab'ebitiibwa nga sereseeyo okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mbeera zaffe zonna, fi kabir wa saghir, mu kinene ne mu kitono, tubeere nga tumugoberera alayhi salatu wassalam. Ebitiibwa bulungi abakkiriza, bw'oba wetegereza ekitabo kya Sheikh ayitibwa Ibn al-Qayyim al-Jawzi ekiyitibwa al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala an ad-dawa'i ash-shafi, mu kitabo ekyo Sheikh we yali akitandika yabuuzibwa ku bulwadde era n'abeera nga yakyanukula ekibuuzo kikolagana n'obulwadde obutawona, n'akyanukulira Mujaladi Mulamba. Sheikh mu kitabo ekyo ng'akitandika yategeeza teriyo obulwadde nga tebubona. Buli bulwadde bwonna obuli ku nsi kuno buwona, era yesemesa ahadith ez'enjawulo. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba, ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaan. Allahu jalla wa ala tassa bulwadde okuggyako nga sizaako eddagala lyabwo. Alimahu man alimahu, abalimanyi balimanyi, wa jahilahu man jahilahu, n'abatalimanyi tebalimanyi. Buli bulwadde bwonna buliko eddagala lyabo. Abalimanyi balimanyi, saako n'abo abatalimanyi tebalimanyi. Mu ndwadde empitirivu ze yassa mu kitabo ekyo Daa'u wa Dawa, yateekamu endwadde ez'omubiri, endwadde ez'omutima n'emyoyo, naye n'akiraga nti endwadde ezikwatagana n'emyoyo za kabenje nnyo era zinnamutta okusinga ku ndwadde ez'omubiri. Mu ndwadde ez'emyoyo ngenda kwetayo obulwadde bumu, y'endwadde ey'obutamanya, aljahalu, obutamanya. Abantu bangi tebakimanyi nti obutamanya bulwadde. Awamu n'ekyo ng'obulwadde obwo buluma, tebumanyi ndwadde za mu mubiri nga bw'olaba kansa, nga bw'olaba puresha, sukaari. Endwadde ey'obutamanya yakabenje nnyo eri omuntu okusinga endwadde zonna ez'omubiri. Lwaki kiri bwe kityo? Anti munnange, endwadde eno ey'obutamanya aljahalu yeekwawula wakati wo n'omutonzi wo Allah subhanahu wa ta'ala. Tokiraba abantu abagenda okuba mu muliro
bagenda kwejjusa olw'obutamanya bwabwe n'obuteeyambisa kiyungo ky'amagezi. law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. bagenda kwejjusa singa twali tuwulira oba nga tutegeera sitwandibadde mu bantu b'omu muliro guno sa'ir. bagenda kyejjusa bejjusa olw'obutamanya bwabwe. nwesha ebitiibwa, abantu bangi tebamanyi nti obutamanya bulwadde, wabula nga obutamanya ndwadde namutta esiraniza omuntu mu muliro obugenderevu n'obugenderevu. Subhanallah. olw'obutamanya omuntu asobola okufuna omusango gwatakoze naye ate ne gumuwandiikibwako olw'obutamanya bwe. yeetaaga knowledge. waliwo hadith ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Jabir anyumya kharajna fi safarin, lunaku lumu twagenda mu safari, fa asaba rajulun minna hajarun, musajja omuffe ejjinya ne limukuba ku mutwe, n'afuna ekiwundu ku mutwe gwe nga kinene. thumma ihtalama, ate oyo mwennyini ne yeerooterera. bagenze mu safari, ate omusajja oyo mwennyini ne yeerooterera. bamala okubeera ng'afunye embeera, tukimanyi ffenna omuntu singa yeerooterera aba alina kunaaba mubiri yenna. naye ate ono munnaffe ye yeerooterera awamu n'ekyo ng'alina ekiwundu ku mutwe nga kinene. n'abuuza ku banne bye yali nawo mu safari, hal tajiduuna li lukhsatan fi tayammam, mikwano gyange ninayo olukisa lwonna olw'okutayammama? faqaalu, ne bamuddamu, la najidu laka lukhsatan wa anta taqdiru ala alma. nedda ssebo, tetusobola kukkiriza kutayammama awamu n'ekyo ng'olina obusobozi obw'amazzi. amazzi gaago weegali. kati nsonga ki ebeekutayammamisa? faghtasala famaata. musajja ono kasita yeeyiwako amazzi wepaba, famaata, naafa. subhanallah. baddayo eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ne bamutegeeza ensonga eyo, ne bamutegeeza bibasanze mu safari. bategeeza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama timunnaawe afiiridde mu safari, ng'otulabye enfagi yafaamu. omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba qataluuhu, qataluuhu, abo bennyini be baamuse, qatalahumullah, nawe Allah bajjewo. ala sa'alu idh lam ya'lamu, singa baabuuzizza mu kaseera nga tebamanyi. ebitiibwa, olengera bano abaali bagenze mu safari bwe baafuna omusango ogw'okutta omuntu olw'obutamanya, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'atuwa eddagala ly'obutamanya, ala sa'alu idh lam ya'lamu, singa baabuuzizza mu kiseera nga tebamanyi. n'abategeeza omusajja okyali kimumalira okutayammama, n'agenda n'asaala, oba si kyo okusiba bandeegi ku kiwundu, n'anaaba ebitundu ebisigadde, ewali ekiwundu n'ayisawo buyisa mazzi. kanwe kityo olw'obutamanya bano ne bafuna omusango ogw'okutta omuntu olw'obuteebuuza. era naawe oyinza okubeera gy'owangaalira mu dduuka mw'oli,
oba wonna oba nnoowo olw'okubanga gwe alinamu ku imaani egenda ku muzikiti osaala buli kibuuzo kyonna bakyolekesa gy'oli olw'okubanga tojja nkoofiira ku mutwe bakuyita seeka era buli nsonga ekubuuzibwa ng'ojyanukula ng'oyisa fatuwa ng'ojyanukula newoba nga tugirinawo kumanya ebitiibwa singa oyanukula ensonga yonna nga tumaze gyetooloola n'owabisa omusiraamu ofuna omusango kati bano baafuna omusango ogw'okutta omuntu awamu n'ekyo nga tebakikola direct wabula olw'obutamanya bambi nabeera nga bagwa mu nsonga eyo ekyo ebitiibwa abalungi abakkiriza obutamanya bulwadde obutamanya bulwadde endwadde eyo yakabenje nnyo esiraniza omuntu mu muliro olengera Allahu jalla wa tugamba mu suratul Baqara waman yabtaghi ghayra al-islam Allah tugamba waman yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsa ani ayinza okuva ku ddiini ya Nabi Ibrahim waman yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu ani ayinza okwesamba okuva ku ddiini ya Nabi Ibrahim okujjako oyo aba asirwaza omwoyo gwe teriyo omuntu yenna asobola kuva ku Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ku ddiini eno gye yaliko eyali ey'obusiraamu okujjako oyo yenna aba asirwaza omwoyo gwe singa omuntu yeewaayo n'abeera ng'afaayo okunoonya okumanya toyinza butaba musiraamu oba wekoze risaaki bulungi ensi esinga osiramukamu abantu ya Amerika naye wali weebuuziza lwaki abazungu abo basiramuka nnyo anti balwanyisa endwadde ey'obutamanya abazungu balwanyisa endwadde ey'obutamanya ensonga lwaki basiramukira mu nnamba ennene amma omuntu ng'afuddeyo okubeera ng'anoonya ilmu neyeebuuza ensonga ez'enjawulo toyinza butaba musiraamu buli kikwewunyisa omuntu akwata ekkubo n'agenda mu katale ng'agenze kunoonya Bikira Mariya gw'agenda okusinza n'atuuka mu katale n'alamuza ono Bikira Mariya wammeka nti ono wa mutwalo ono w'etaano ono wa 2 nagaba mpeyo w'ebiri ne bansalireko ne bamala okubeera nga negoshiyetinze bamumukwasa n'addayo ewaka n'amuteeka mu nnyumba ye oba mu dduuka lye oba mu nsawo ate akabumbe ye kennyini ke yeegulidde n'akasaba omuwa emikisa n'obugagga oyo nno mwana wattu aba teyeeyambisizza kyengera ky'amagezi bwe teweebuuza akawumbe kano kengenzi n'engula ku dduuka kasobola katya okumpa eby'obugagga kasobola katya okunkuuma k'ogenze gwe kennyini weegulira ku dduuka alina okateekamu thika nti oba oli awo kajja kubeera nga kampa eby'obugagga bwabuteeyambisa kyengera ky'amagezi bwabuteeyambisa kiyungo kyakutegeera nekyo ebitiibwa obutamanya bulwadde bannaffe mulaba babuukirabuukira masinzizo kyobonyabonya butamanya aljahal tulina omusajja asobola ofuna abaana 2 ye kennyini n'agenda walimu owino n'alamuza ebibbo n'abuuza kino kyammeeka nti 2 kino kyammeeka 3 okiba nga gyekiri wamala omuwa obubbo ekibbo ekyo n'agula ensimbi eŋŋanda n'agula obuntuntu n'abuteekamu n'ateekamu olubugo ate enkeera n'abitya nnyo nti bajjajja subhanallah obuntu gwe kennyini buweegulidde ate obuteekemu essuubi nti buyinza okubeera nga bukujja mu mutawaana wabuteeyambisa kiyungo ky'amagezi naye kyabyo ebitiibwa abalungi abakkiriza tukimanye obutamanya bulwadde obusiraaniza omuntu mu muliro era webwanga obutamanya bulwadde kyova olaba nga obusiraamu bwakifuula nga kyabwatteeka eri buli muntu yenna eri buli musiraamu yenna okunoonya okumanya
talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Okunoonya okumanya kya bwateeka eri buli musiraamu yenna, omusajja n'omukyala, omugagga n'omwafu, boosi natali boosi, mwenna mukakatibwako okubeera nga munoonya okumanya. Ebitiibwa bungi abakkiriza, oba oyagala okulwanyisa endwadde ey'obutamanya, faayo nnyo onoonye okumanya, faayo nnyo onoonye okumanya. Lunaabanga onoonyeza ilmu, olwo nno Allah jalla waala ajja kubeera nga akutaasa endwadde ey'obutamanya, era oba oguddewo ekkubo erikugenda okuyingiza mu jjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith ya Abu Huraira radiyallahu anhu, eno wansi omubaka yagamba alayhi salatu wassalam, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Omuntu yenna akwata ekkubo ng'ensonga lwaki akutte ekkubo eyo, yaltamisu fihi ilman, agenze kunoonya kumanya, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allahu jalla waala amwanguyiza ekkubo erimutwala mu jjana. Era omubaka n'agamba alayhi salatu wassalam, wamajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, abantu bayinza kwekuŋŋaanyiza mu emu ku nnyumba za Allah jalla waala ng'ensonga ebakuŋŋaanyisizza yatluuna kitaaba Allah, kusoma kitabo kya Allah jalla waala, wayatadarasuunahu bainahum, nakubeera nga bakyejjukanya, illa nazalat alayhim sakina, okujjako Allah jalla waala abateekako obutebenkevu, waghashiyatuhum rahma, nababundugulako okusaasira kwe, wahafatuhum almalaika, bizimalaika nizibawambaatira, wadhakarahum Allah fi man indahu, era Allah jalla waala abantu abavudde mu maka gaabwe nga bagenza okunoonya okumanya, Allahu jalla waala aboogerako mu bamalayika be. Subhanallah, kigambo Allah okwogerako kimanyi kitegeeza sahabi mulamba kyamukaabya ayitibwa Ubay ibn Ka'ba radiyallahu anhu. Lunaku lumu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yajja waali n'amutegeeza, owange Ubay, Allahu jalla waala ndagidde onsomeremu essuura eyitibwa lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi. Ubay ibn Ka'ba abuuza omubaka wa Allah, Allahu sammani lak, kyogamba Allah jalla waala ayatudde erinnya lyange? Omubaka n'agamba, Allah ayogedde erinnya lyo obeere nga onsomeramu essuura lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi. Fabaka Ubay ibn Ka'ba radiyallahu anhu, n'abeera nga yakaaba amaziga nga yeebuuza, nzaani miskini, yenzaani Allah gwayogerako mu Qur'an naye olw'obwenkanya bw'ekitiibwa Allah jalla waala. Kyase eyo tiyakoma ku sahabi oyo yekka, era yagiwa buli yenna akwata ekkubo n'ava ewuwe ng'agenze kunoonya kumanya, agenze kulwanyisa butamanya. Ebitiibwa, obutamanya bulwadde, endwadde namutta, etemanyi ndwadde za mubiri, etemanyi ndwadde nga kansa, etemanyi puresha, etemanyi sukaali. Nowekyo kisaana buli musiraamu yenna okubeera nga olwanyisa endwadde ey'obutamanya, omukyala n'omusajja, omuto n'omukulu, fena tubeere nga tulwanyisa endwadde eno ey'obutamanya. Tunoonye okumanya mu mbeera zonna. Basalafu salih banoonyanga okumanya nga tebalina biseera byakwonoona. Tunuulira sahabi omumanya ayitibwa Ismail Bukhari rahimahullah rahmatan wasaa. Bukhari kigambibwa yali talina biseera byakwonoona, yali talina biseera byakwonoona, era mu kaseera ak'okulya yagambanga muganda we abeere nga amutegekera ekyokunywa kye nga talina biseera byakugaaya, yayuwangayo buyiyi, yabeeranga ayuwayo buyiyi. Nayo kyabitiibwa tubeere nga tunoonya okumanya, tulwanyise endwadde y'obutamanya. Obutamanya bulwadde
olusiraniza omuntu omuliro n'ataguvaamu obugenderevu n'obugenderevu. Faayo otule wansi osoma obusiraamu bwo, bw'ofuna wonna wasomewa eddiini beera ng'oteekayo ebiseera obeere nga olwanyisa obutamanya biidhnillah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.